katusaasire abatuwuliriza abaffe abafunye emiswiba naddala ennamayonyi ababaddeyo olwaliro mu kuziika mukwano gw'abangi Madina maama Usama saba Allah amusaasire ne famire ye saba Allah agigumye Allahumma amin. Ajali ya buli omu enjawulo eriwo nti tetuuka mulundi gumu buli omu aba neyiye n'olwekyo tugume ababeera batuvuddeko tubasabire era tusaasira olunaku lw'eggulo era ababadde mu kuziika mu kireka awo Naalongo naye tusaasira abantu be naye tusaba Allah abeerenga amulamuza kisa kubanga abantu ffena tuli basobya naye asingayo okubeera omulungi yoyo eyeenenya abantu tubakubiriza okubeera nga beenenya badde wa Allah batereze emirimu gyabwe kubanga essaawa yonna muntu agenda oyinza okulaba nga oli mulamu naye from nowhere nosanga oli ku kitanda era ng'ofudde omukyalo oyo maama Usama aba Madina bange nti yalwadde naku 3 zokka Allah n'amujjulula ayinako mwennyina yalwala olunaku lumu Allah n'amujjulula twamuziika bugerere n'olwekyo ajali ejja essaawa yonna yes naye namuwulidde adama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara li amwatikum inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Katulwanirize mu programu yaffe ebyafaayo by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Twasembayo omulundi guli ogwayita nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah mujuludde era bw'amala okumujulula ku Mande ng'ennaku z'omwezi 12 mu mwezi gwa Rabiul Awwal n'aziikibwa olunaku lwali lwakusatu tebamuziikirawo era bali bampuliriza ku olwo nabawa ensonga lwaki tebamuziikirawo era ku olwo nabategeeza nabbi bamusaalira abantu bangi naye nga tebamufulumya wabweru bamusaaliranga abantu 10,000 abasajja be basooka naye nga bayingira 10,000 ne waddayo abakyala nabo nga bayingira 10,000 neddayo n'abaana abatototo myaka 8, 9, 7, 6 nabo ne bamusaalira kati enkuyanja y'abantu eyo eyajja okusaalira baamala ennaku 2 nnamba nga bamusaalira ennamba emusaalira nga tennaba kuggwayo akati bwe baamala ne bamuziika era abaali nange ku luli nabategeeza bani abamunaaza era bani abakkayo okubeera nga bamussaayo sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah wamala okumujjulula kimanyiddwa nga bw'olaba wano ewaffe oli bw'aba afudde batusomera report ne batutegeeza abakyala balese n'abaana balese n'abazzukulu n'ebisigadde neeyisaaye bwe bityo naffe era bwe tugenda okubitambulirako. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalina famire kubanga nabagamba nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'oggyeko ekyokubeera nti yali nabbi naye yali muntu nga ffe yali alya emmere anywa amazzi yeebaka asumagira awasa n'olwekyo nabbi yalina famire abadde asuubira nti ndowooza yali ku bwannabbi bwokka nabbi yalina famire era kyeva olabanga mu hadithi emu agamba nti annikahu sunnati okuwasa nkola yange faman raghiba an sunnati falaysa minni
oyo yenna abeera avudde ku nkola yange ey'okuwasa n'asalawo abiveeko kubanga imaani yemutta si wa mu kibiina kyange. Era baatuuka abawuulu baatuuka okutuma sahaba gwe bayita Saadu ibn Abi Waqas namugamba nti oba igenda otusabireko omusajja oba oli awo n'atukkiriza ffe ntuwangaala nga situwagala stress y'abakyala. Naye Saadi bw'agenda ewa Nabbi sallallahu alayhi wasallam, Nabbi raddahu yamugoba n'amugamba nti la ruhubaniyata fil islam, mu busiraamu tebulimu bwafaaza. Kasa n'obeera musiraamu olina kuwasa okutoola ku ng'ente entaama yakufula. Webanga entaama yakufula towasa kubanga obeera oyina ekikusonyiisa obutawasa. N'olwekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayina famire. Nabbi sallallahu alayhi wasallam okusooka yali Makka, era e Makka wewaali amaka ge okuliraana Kaaba, okuliraana haramu y'e Makka wewaali amaka ge. Era bakyala ba baasooka yabawasizeeyo. Bwe yamala n'asenguka n'agenda e Madiina, era n'ayongera okuwasa abakyala abalala. Ennamba y'abakyala Nabbi gye yawasa erimu okutankana. Waliyo abagamba Nabbi yawasa abakyala 11, waliyo abagamba yawasa abakyala 13, waliyo abagamba yawasa abakyala 15. Nyina w'ensomya olwaliro nti yawasa abakyala 17. Ala kulli hal abawandiika oli bw'afuna akalandira w'anaalandira atandika mpolampola n'alanda. Naye ng'ebigambo ebisingayo okubeera ebinywevu, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yawasa abakyala 11. 11 bonna tebaaliwo omulundi gumu, wabula mulimu abaafanga mulamu, abamu n'abantu yabalekawo. Abakyala abaafanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam akyali mulamu baali 2. Mu kufa kwe bannamwandu nga bwe twandigambye baali 9. Naye 2 be baasooka okufa. Omukyala gwe yasookerako ddala ye maama waffe Khadija muwala wa Khuwailid radiyallahu anha. Khadija alina likodi y'amaanyi mu Busiraamu, y'omu ku bakyala abaasooka okusiramuka. Khadija Nabbi sallallahu alayhi wasallam amuwasa yayina emyaka 25, nga Khadija yayina emyaka 40. Yali asinzaako Nabbi emyaka 15 miramba. Mu kusooka yali mukozi we nga yamusuubulira e Shaami. Yagenda e Shaami n'asuubula, amagoba ne gaba mayitirivu, nga baraka ezimulimu z'amaanyi. Akati baraka bwe zimala okubeera ez'amaanyi, n'atuma omuntu eri Abu Taalibi, taata wa Nabbi omuto. Bw'atumayo omuntu ne batandika okugattagatta awo waya ne zikwatayo okutuusa le baamuwoowa. N'aba omukyala we asooka Khadija yali amusingako emyaka 15. Naye wamu n'okubeera nti yali amusingako emyaka egye 15, ate yamuzaalira abaana be bonna ng'oggyeko omwana omu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yazaala abaana 7. Yazaala abalenzi 3 n'azaala abawala 4, be baana 7. Naye ku baana abo 7 Khadija yali omukyala omukulu ng'asingako Nabbi obukulu, yazaala abaana 6. Yazaala abaana abo 6, yazaala abalenzi 2 n'abawala 4. Abalenzi 2 yazaala Qasim n'azaala ne Abdallah. Abo bonna baafa nga bakyali bato, bonna ba Khadija 2 abo. Bwe yamala n'aloka azaala abawala okuli Zainab, Ruqayya, Kulthum ne Fatima. So abaana 6, Khadija, Zainab, Kulthum ne Fatima. So abaana 6 abo Khadija yabazaala.
akaseera nabbi kiyamala nga awangaala ne Khadija teyawasayo mukyala mulala. Khadija yamala kufa. Khadija yafa omwaka gwe 10 mina nubuwa nga nabbi bukyanga afuna obwa nabbi ng'emyaka amazeemu emyaka 10 mu bwa nabbi. Ku mwaka ogwe 10 Khadija we yafiira. Ne wayitawo ndowooza omwezi gumu oba ebiri ne taata we omuto Abu Talibi eyali engabo ye naye naafa. Nedda taata we omuto Abu Talibi naafa. Nabbi n'asigala nga ali mu kiyongobero ky'amaanyi. Ababadde bamudifendinga ababiri tebakyaliwo kubanga ekigambo kya Abu Talibi buli omu yali akiwulira. Era tulina abantu bangi abaali batya okukosa Nabbi sallallahu alayhi wasallam olwa Abu Talibi. Era omwaka ogwo gwe 10 abawandiisi basiira ebyafaayo by'omubaka sallallahu alayhi wasallam omwaka baguyita amul huzn, omwaka ogw'ennaku. Mwaka ogw'ennaku. Akati Khadija wamala okufa omwaka ogwe 10 Nabbi sallallahu alayhi wasallam tiyali nga abasajja abalala nti akati nga sweetheart wange bwafudde ate nga mwagala nnyo kansigale mu kiyongobero era sijja kuddamu kuwasa kubanga omuzimu gujja kunnumba kubanga nja kubeera bubi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam sibo yakola. Waayitawo omwezi gumu gwokka Nabbi n'ayingizaawo omuntu omulala. N'olwekyo neebeera nga enkola y'obusiraamu abampuliriza teyateerawo mwami banga lyalina kuwasa lyalina kumala ng'afiiriddwa omukyala alyoka awase. Omukyala asobola okufa olwaleero n'owasa enkeera. N'olwekyo bwe kibanga kibaddewo ne mukiraba temukyewuunyanga kubanga tekirina gundi yonna. Okuggyako omukyala takkirizibwa kufumbirwa omusajja mulala okuggyako nga amaze okutuula, okuggyako nga oyiseewo emyezi 4 n'ennaku 10 kye bayita iddatul wafaat. Ayina akati ye ayina okwekuuma okutuuza emyezi 4 n'ennaku 10. Naye omusajja ye shariya teyamuteerawo budde. Kati situagala kugamba nti waliwo obutenkanya. Allah jalla jalaaluhu yasinga okumanya kubanga amateeka ga Allah. Akati fe abasiraamu feerako olunaku olulala nga obudde bwe butuuse. Naye nga kyenjagadde nti omusajja oli Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi ono omusajja baali bamuyita Hunaysu. Hunaysu oyo yali muganda wa Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Kati Sauda yali mukyala wa Hunaysu. Akati bwafa abini Khadija bwafa omwaka gwennyini ogwo gwe 10 gwe mwaka gwe yawasizaamu Sauda. Yes, mwezi gumu gwokka n'awasa Sauda. Era bw'amala okuwasa Sauda wayitawo omwaka gumu gwokka ate n'ayingizaawo Aisha radiyallahu anha. Kati aleeta Aisha ng'omukyala kati ayingiddewo owookusatu mu mwaka gwa 11 mina nubuwa. Nabbi nga amaze okufuna obwa nabbi. Naye nga sunaba kugenda mu maaso eno ku bakyala soke tuddeko emabega ku baana awo nviireyo ddala. Abaana bano tugambye abaana 6. Tulabye baana 6: Zainab, Rukayya, Fatuma, Kulthum, Qasim ne Abdallah. Abaana 6. Omwana ow'omusanvu baali bamuyita Ibrahimu. Ibrahimu oyo azaalibwa omukyala gwe baali bayita Mariya. Mariya ono yali mukyala mu Misiri. Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga bwe twalaba yawandiikira bakabaka amabaluwa. Emisiri waliwo kabaka bamuyitanga Mukawqis. Akati bwamutumira sahabi n'atwalayo ebbaluwa. Sahaba wa Lubaba n'atwalayo ebbaluwa. Bw'atwalayo ebbaluwa ewa Mukawqis n'asanyuka nnyo. Bw'asanyuka ebirowoozo biganye ku Lubaba. Waliwo erinnya eddala. Yes.
nawe njagala okweyongera naye nga nedda si ye Lubaaba. Nabbi gwe yatuma Emisiri si ye Lubaaba. Waliwo erinnya ndyerabire naye bwe naalijjukira nja kulyogera kubanga obwongo bumuganye, sisitimu eganye. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'atuma sahabi oyo eri Muqawqis amuyita asiramuke. Muqawqis yakyagala n'akyaniriza, era bw'akyaniriza n'addira ebirabo n'abiweereza Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Yamuweereza omukyalo oyo Mariya, n'amuweereza n'omusawo n'ebirabo ebirala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ebintu bye bituuka n'agamba omusawo nti gwe ddayo, yeebale naye gwe ddayo, gwe Mariya sigala wano. Bw'asigala awo Nabbi arada ilayha al-Islam, n'amugamba nti Mariya lwaki tosiramuka? Mariya n'asiramuka. Mariya bw'asiramuka Nabbi n'amusigaza ewuwe, banga kyali kirabo kye bamuwadde. Njagala abampuliriza wano mu following bulungi muleme kubula. Ku mulembe ogw'omubaka sallallahu alayhi wasallam wabeerangawo kye tuyita abazaana, nga bwe mugenda mu lutalo ne muwamba bwe mubaleeta, omuzaana ye mu mateeka g'Obusiraamu nga omukyala akkirizibwa okubeera awo n'oba nga obeera naye, obeera naye era yetabaako bya kisanja. Yegamba oyagala bwagazi n'obeera naye. Akati Mariya ono Nabbi yaliko naye, era n'amuwa olubuto n'azaala Ibrahim. Era bwazaala Ibrahim naye yafa nga muto. Kitegeeza nti gali amateeka ag'obuzaana gakuweebwa rights zonna. Exactly. Ku muntu ono. Exactly. Obusiraamu tebukuvunaana. Nedda tebukuvunaana. Kyeva olabanga Allah jalla jalaaluhu mu suratu Nisa agamba nti wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisaa mathna wa thulatha wa ruba', wa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Njagadde aw ma malakat aymanukum. Allah jalla jalaaluhu agamba nti singa mubanga mutidde okwenkanya mu kuwasa bamulekwa, kati muwasa ababeera balungi walidde mu bakyala, banga abantu bali basuubira nti bajja kuyiikiriza bamulekwa babawase kipule kubanga bakitaabwe baafa. Kati Allah n'atugamba ffe abasajja nti bwemanga mutidde nga temujja kusobola kwenkanyakanya mu bamulekwa, kakati muwase abalala ababeera balungi walidde nga si bamulekwa. Musobola okuwasa abakyala babiri oba basatu oba bana. Naye singa mubanga mutidde nga temujja kusobola kwawula binusu nti kino kya 5 kino kya 2, gamba nga gw'obwongo obwo tebusobola kwawula, fawahida wasa omukyala omu aw ma malakat aymanukum, n'omu bw'olaba nga tosobola akati sigaza omuzaana. Sigaza omuzaana kuba kati obwongo buganye okukkiriza okuba n'omukyala gw'ojja okulabirira. Kati sigaza omuzaana atajja kusaba kiri na kiri kubanga ye wamugula kati is your property. It's your property. So Mariya yazaala Ibrahim. Kitegeeza nti abaana ba Nabbi sallallahu alayhi wasallam abalenzi bonna baafa bato, abawala abana bonna ne bakula, era abawala bana abana bonna ne bafumbirwa. Zainab yafumbirwa. Omusajja bamuyitanga Abul As. Yafumbirwa Abul As. Abul As wono yali mutabanyiwa, yali mwana wa ssenga wa Nabbi. Yawasani Abul As mwana wa ssenga wa Nabbi. Mwana wa ssenga wa Nabbi.
ene waffe kati mu Kigisu nabbi yandibadde muganda we mwana wa ssenga we anti bali baluganda yali omuganda yandibadde tamuwa muwala we naye kati by'ebyobuwarabu ate biringa bya Bugisu akati omwana wa ssenga we Abul As Arabia ye yatwala Zainab. Okay. Kakati Ruqayya yena afumbirwa Uthman radiyallahu anhu. Naam. Ekyembi nti ate naafa. Ani afa? Ruqayya. Naam. Ruqayya bwafa kati ate nabbi yali akyalina ayina Ummu Kulthum n'akwata Ummu Kulthum n'amwongera Uthman. Era Uthman ne bamutuuma erinnya Dhunurayni nannyini bitangaala ebimeka ebibiri. Naye ng'abaana bano bonna abana kijagadde ntegeeza abatuwuliriza nti bonna baasiramuka, tekwaliko ataasiramuka. Baana ki? Abaana bano abana abannabbi Zainabu, Ruqayya, Ummu Kulthum ne Fatima bonna baali basiraamu era bonna baafumbirwa, tekwaliko musisita. Era baali bafumbirwa kumpimpi awo. Zainabu yafumbirwa Abul As. Abul As ono mwana wa ssenga wa nabbi. Akati ate Ruqayya ne Ummu Kulthum bo baali bafumbirwa batabanyi ba Abu Lahabi. Abaana ba Abu Lahabi ababiri be baali bawasizza, omu ng'awasizza Ruqayya, omulala n'awasa Ummu Kulthum. Kaakati obwannabbi bwe butinta awaawaawo ebizibu nga byeyongedde ne bagamba Abu Lahabi nti batabanyi bo bagambe bamugobera abawala be abasanga ey'ewaka babatalake. Era batabanyi ba Abu Lahabi ne bagoba bawala ba nabbi Ruqayya ne Ummu Kulthum ne baddayo ewaka. Kaakati ono Abul As n'agaana n'agati nze wange sijja mugoba mwagala n'alemerako. Kaakati ne basigala nga Zainabu musiraamu naye nga ali kuwangaalira wansi w'omusajja Abul As atali musiraamu. Kakati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba weeyise bulungi nnyo eri Abul As, mulabirire tomuyisizaako bubi. Kati tayimu bwetuuka Zainab n'asenguka nga taata we asenguse agenze Madina naye n'asenguka ne kitaawe. Abul As n'asigala. Abul As ajjira mu ggye erijja okulwana yawuma Badr. Kati abantu 7 be baawamba mwe mwali Abul As bawa muwala wa nabbi. Bwe bamuwamba jjukira nti abantu abo nabbi yagamba nti abantu bano baffe bakola ishi bannange situjja kubatta. Wabula abantu bajje basasule ssente bakole ki batwale abantu baabwe. Niwankubadde nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yali ayagala babatte era yali agambye omubaka nti nze mpeereza omu ku omu bonna bonna basonjole mbamalewo. Nabbi n'agaana naye nga dde kyewuunyisa nti Kulaani yamala nekanga ate ewagira Umaru. Kulaani nekanga ng'ewagira Umaru. Kakati eyo si gye twagadde kubanga eyo twalabayo dda. Abeerabira mwerabira naye nze yasomesa mumanyi nti awo twayitawo dda kubanga Ghazwatu Badr twamusoma n'ebyaddirira nga Badr awedde nabyo twabisoma. Kaakati Zainabu bw'awulira nti baawe Abul As bamukutte naye ali mu bantu be baakutte ne yejjamu necklace ye eya gold, necklace oba tuzoga nti ebikomo ebya gold n'abiweereza naga nti nze njagala nnunule baze ne gold oyo ne babiwaayo ne bamuta bwe bamuta n'addayo e Makka
bwaddayo e Makka kati waliwo nabbi abantu be yatuma okugenda okusagula okuketta basagula akaalo nga waliwo wali obujeemu mu bantu be bakwata kwaliko Abul As ate bwe yamala n'adduka. Abul As bwadduka n'ayingira e Madina omundi gwali gwakubiri n'ayingira e Madina kyabe bamala okusaala subuhi fajiri n'alangirira n'agamba ya Rasulallah Abul As indi Abul As ali wange qad ajarani yansabye mu defending yansabye musembeze alime kuttibwa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam naga nti mukkirize era awangaale bulungi. Era bwe yamala omusiraamu oyo Abul As nabbi yamala n'amuta nabali be baali bawambyeko emaali naga nti emaali yonna gye mwawambyeyo mugikomyewo naye nga nabbi yabagamba nti emaali gye mwawambye haqi yammwe banga mwabadde mu lutalo naye bwe musobodde okugimuddiza mumuddize emaali y'abantu ne bagikomyawo banga bonna bali bagondera omubaka ne bagikomyawo. Abul As ne bamuddiza emaali y'abanne neye naddayo e Makka abantu n'abaddiza emaali yaabwe. Bw'amala okubaddiza emaali yaabwe n'agamba nti lakinni ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulullah. N'agamba nti nze nsiramuse saayagadde Abul As n'agamba saayagadde kusiramukira Madiina. Mwandibadde muŋŋamba nti nsiramukidde Madiina ndooginge sente z'abantu ze banyaze zifiireeyo naye mmaze kukomyawo amaana yammwe yiino ze nsiramuse. Era bwe yamala n'addayo e Madiina n'awangaala ne mukyala we Zainabu. Zainabu oyo yafa mu mwaka gwa 8 min al-hijra. Bwafa mu mwaka ogw'omunaana nga nabbi akyali mulamu. Zainabu n'afa. Zainabu bw'amala okufa nenga Rukayya yali asoose okufa mu baana ba nabbi. Rukayya yasooka mu bawala n'afa. Yafa mu mwaka ndowooza gwali gwa 3. Kakati Zainabu bw'atyo bonna baali basiraamu nebba naye n'asiramuka. Kakati bano ababiri abaali bafumbiddwa batabanyi ba Abu Lahabi abo nabbi beyagabira Uthman teyamuwa mulundi gumu kubanga obusiraamu tebukikkiriza okuwasa abooluganda babiri. Wabula yasooka n'amuwa Rukayya. Rukayya n'abeerayo ajaliye n'etuuka n'afa. Bwe yamala n'amwongera Ummu Kulthum. Era nabbi sallallahu alayhi wa sallam Ummu Kulthum naye bw'afa nabbi agamba nti Uthman singa mbadde nkyayina omuwala omulala nandibadde nkwongera. Fatima baali bamututte. Ali ibn Abi Talib yali amututte kati nga talina. Nolwekyo awo abantu we bakoppa ddala abasoga mostly bensinga okulaba muwala waabwe bw'afa banoonya omulala ne bongerayo muna gy'okuuma abaana gy'olere bakuweereza n'alera n'abalala babirina ndowooza mu bugwere mu bunyoli mwebiri ebugisu simanyi naye bino ebika ebirala kikolwa kirungi ensunna omwana bw'abeera n'afuna obuzibu omusajja ng'abadde mulungi singa bano abalangira abakyala agula emmere ogulisa mukyala we bw'anyiiga n'amulangira wano nze akunywesa sukaali wakanywa akasabu kalamba biki tulina abasajja nga tebalina mpisa. So abaana ba nabbi sallallahu alayhi wa sallam baali bwe batyo. Fatima n'asigalawo. Naye jjukira bwe twali twogera ku bulwadde bwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam nabbi olunaku lwe yafa lwennyini yagamba Fatima nti nze olwaleero luno sirusukka ŋŋenda. Fatima n'akaaba. Bwe yamala n'agamba nti ate sembera nkuwa ekyokubiri gwe naawe gwagenda okunzirira. Era nabbi bwe yafa waayitawo emyezi ndowooza 2 oba 3 Fatima naye n'agoberera naye n'afa. Nolwekyo abaana ba nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe batyo.
kakati abakyala tusookedde ku tugaye nti abakyala abamanyi be basinga okukakasa abakyala 11 ng'abakyala abo 11 ababiri baafa akyali mulamu omwenda yagulekawo ababiri abaafa ng'akyali mulamu omu bali omuyita Khadija muwala wa Khuwailid maama w'abaana abo yafa mu mwaka gwali gwa 10 baada nubuwa nabbi ng'afunye obwannabbi nga yakamala emyaka 10 ng'afunye obubaka akati omukyalo owokubiri afiira Madiina omwaka ogwokusatu oluvannyuma lw'olutalo lwa Uhudi alina sahaba gwe baali bayita Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu sahaba oyo gwe bayita Abdullah ibn Jahsh esura aya eno weyakira eyogera ku okulwana mu nnaku eza yasalunaka ani shahri lharami qitalin fihi aya eyo yakka ku lwa musajja oyo Abdullah ibn Jahsh kubanga nabbi yamusindika akette naye bwe bagenda okuketta ne batta ne bawamba naye nga baali mu Rajab mwezi gwa mizizo Abakuraishi n'abalala ne boogera ebigambo bingi nti Muhammad yatabuse atandise okulwanira n'okutta abantu mu myezi egy'emizizo era bwe baleeta bye bawambye n'omuwambe gwe baalina n'ebyobugagga nabbi n'abigaana n'agamba Abdallah ne bano ng'embubadde ebintu byammwe biibyo Abdallah mutabanyi wa Jahshi n'afuna obuzibu bwali bw'amaanyi okufaako obufi naye ku nkomerero kubanga ye mwenyini agamba nti neegomba ettaka limmire naye nga terisobola mumira kakati Allah jalla jalaaluhu amununula yassa aya yasalunaka ani shahri lharami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir nti bakubuuza okulwanira mu myezi gino egy'emizizo nagata nabbi ddamu obagambe nti ekintu ekyo kinene naye ate okufulumya abantu mu kitundu kyabwe ekyemakka ne bafuuka ba refugees nayo kinene nnyo akati awo si wenjagadde wabula bwenjagadde nti omusajja oyo Abdullah ibn Jahsh nabbi sallallahu alayhi wasallam amusa ku bacommanders mu lutalo lwa Uhudi era Abdullah ibn Jahsh Uhudi gye yafiira bamutta n'afanga mu mata n'aleka omukyala gwe baali bamuyita Zainabu muwala wa Zamaa muwala wa Khuzaima Zainabu muwala wa Khuzaima mukyala wa Abdullah ibn Jahsh kakati bwafa yamulekera obwana buto nabbi sallallahu alayhi wasallam kwe kusala watwala namwandu oyo kwe kusala watwala famire ya Abdullah ibn Jahsh n'atwala abaana nga yawalabirira n'atwala n'omukyala nabbi sallallahu alayhi wasallam empeera ziri mu bamulekwa ne bannamwandu yazitegeera nnyo lumu nakyogera bwano bonza abantu abamu batunulya bannamwandu nga tebalina makulu naye ng'ate nabbi ye yabalabanga balimu amakulu era abasiraamu abampuliriza abo bane namwandu awo akuliraanye ago mwogereza okole ki nika omuwase weyongera okufuna empeera dabo yadde nga abakyala baŋŋamba ndi baleetera ebizibu naye nga si bizibu bwemufumba ababiri abasatu abana ate obuzibu babuliriddawa ani atayagala mu break kakati omukyala oyo yafa yabala ne nabbi emyezi gyali 6 oba 8 n'afa so abakyala abo babiri bo baafa nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'akyali mulamu naye akati omukyala omwenda kati abo ababiri tubalabye Zainabu muwala wa Khuzaima ne Khadija abo bafudde nga nabbi akyali mulamu akati omwenda guno mwe mwali asooka ye Sauda gwe yawasiza e Makka mu mwaka ogw'ekkumi owokubiri ye Aisha muwala wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mwala wa Abubakar butuga waba Abubakar bwennyini
tugamba radiyallahu anhu agani bwabeera Aisha radiyallahu anha naye kati nga babadde bombiriri banigambye radiyallahu anhuma. Barakallahu fiikum. Waba akawarabu toli mwerere. Kakati Aisha radiyallahu anha nga bwe ngende nabbi yamufunira Makka yali akyali muto. Era bagenda okusenguka nga mukyala we nga tabeera naye. Bwe yamala n'alyoka abeera naye ng'awezezza emyaka 9. Emyaka 9 ewaffe eno mwana aba akyali muto nnyo. N'emyaka 9 mu Bawarabu naddala edda omwana oyo yali atandise okugenda mu nsonga z'ekikyala. Akati ng'akuze Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abeera naye. Bameka abo abakyala abo babiri ku 9 ogwasigala abo babiri. Omukyala ow'okusatu mu bakyala ba Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalina omukyala gwe baali bamuyita Hafsa. Yali muwala wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Nabbi yamwagala. Nabbi bwamwagala n'amuwasa. Naye ye mukyala namba 3 eyasigalawo. Omukyala owokuna mu bakyala abasigala waliwo omukyala gwe baali bayita Juwayriya muwala wa Al-Harith. Juwayriya muwala wa Al-Harith Nabbi yasindika basahaba. Waliwo abantu b'ekika ky'aba Banu Badr Mustalaq baali beteekateeka nga bapanze amagye baje balumbe e Madina. Nabbi bw'afuna amawulire n'agata mwe abajaasi bange mugende tugenda tulumba abantu bali. Ne bagenda balumba abantu ba Badr Mustalaq. Ne wabeerayo okulwana kwali kuyitirivu. Ne bawambiramu ne Juwayriya muwala wa Harith n'ebyobugagga bingi. Era bye babireeta ne bagabana. Kaakati waliwo omusajja bamuyitaga Thabiti. Thabiti oyo bwe baali bagaba eminyago, omunyago gwa Juwayriya ne gugenda ewaani ewa Thabiti. Akati Thabiti akati Juwayriya n'agamba nti kati nze ngenda kwenunula kubanga bakkirizanga abantu baabwe. Namugamba Muhammad nzize wooli onnunule. Agamba nti naye obadde waani? Nti ambadde wa Thabiti. Na Thabiti bwenula eri Thabiti naga nedda gwalina okununula. Nabbi yamufumbiza nagadawo wange omubaka ate bwati bwafumbiza kangume naye nga batewaana. Nabbi abeera mu kusala bisango buli kiseera. Akati kyabamu Nabbi n'agamba zaidi nti bw'abanga omukyala biganye muganya okutereera mute. Zainabu n'ata omukyala. Allah jalla jalaaluhu mu surat Ahzab agamba nti falamma qada Zaidun minha watra zawwajnakaha. Zaidu bwe yamala okuta omukyala oyo Zainabu n'atuula edda neggwako. Edda bwe mala okuggwako zawwajnakaha twamukufumbiza. Kati awo Zainabu waasinziira n'akajjala ku banne n'agamba nti mmwe batata bamwe be baabagaba naye nze Allah kennyini ng'ali ku arishi ye yanfumbiza Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Kakati awo Zainabu bintu Jahshi n'abeera omukyala owokutaano. Omukyala ow'omukaaga waliwo omukyala gwe balabeeta Ummu Salama. Ummu Salama oyo naye yali namwandu. Yali mukyala wa Abu Salama. Era bo baasiramukira Makka bombi ne basenguka. Baba bakurosinga bagenda okuyingira e Madina ne basanga abo ababategedde awo
ne bakyagalanira awo ne bagamba Abu Salama nti gwoba ogenda genda naye ffe owaffe tumusigazza. Salama ne bamusigaza n'abakaabirira mpaka ne bamuleka n'agenda. So couples ebbiri Abu Salama ne Salama baali Madina. Abu Salama n'alwala n'afa. Abu Salama bw'afa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'atwala Salama. Bameka abo? Wa mukaaga. Omukyala nga tebagwayo. Omukyala ow'omusanvu oba gwali kubala obubi. Kubano betuli mukubala tekuli Khadija. Kwali? Khadija abafa bali babiri. Kakati ke tuli ku 9. Nabbi bwe yalekawo sallallahu alayhi wa sallam. Ogeri bali mukaaga. Yes sir. Omukyala ow'omusanvu bali omita Sofiya. Mutamanyi wa muwala wa Huyayi. Huyayi yali mukulembeze w'Abayudaaya abakika kya Banu Nadhir. Babalumba bulumbi abo nga bakoze obunnanfuusi ne babakuba ne babawambako ebintu bingi. Bantu bwe bawamba mwe mwali Sofiya. Era bwe yasiramuka Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amutwala. Ne babeera abo abakyala bameka? 7. Ebale bameka? Babiri bokka. Omukyala ow'omunaana waliwo omukyala gwe baali bayita Maimuna. Maimuna. Yes, Maimuna. Maimuna Nabbi yamuwasa mu mwaka gwa 7 min al-hijra. Yamuwasa mu mwaka gwa 7 min al-hijra. Yes. We yamuwasiza. Nolwekyo Maimuna yabeera omukyala we omunaana. Kati omukyala ow'omwenda baali bamuyita Habiba. Habiba. Oyo nno Habiba yali muwala wa Abu Sufyan. Yali muwala wa Abu Sufyan. Muwala wa Abu Sufyan. Yes. Beba abakyala omwenda Nabbi sallallahu alayhi wa sallam be yalekawo. Omuntu ayinza okubuuza Mariya nga tebamuwulidde ate nga yazaala omwana. Nagambye nti Mariya oyo yali muzaana. Kati waliyo abakyala abalala ababiri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam be baamugatta nabo naye n'atasobola kubeera nabo. Omukyala asooka baali bamuyita Aljuniya. Aljuniya oyo Nabbi baamumuwa. Bamala okumumuwa Nabbi aba atwala omukono amukwateko n'agamba nti inni a'udhu billahi minka, nze neekingiriza Allah ku ggwe. Nabbi kyebaga nti ayogedde ekintu kinene, genda ewammwe. Era oyo Nabbi yamuta nga tamaze kwegattako naye. Era oyo tebamubala bakyala ba Nabbi. Singa yali yegasseeko naye yadde lumu yandibadde mukyala we. Omukyala omulala yali mu bantu b'ekika ky'aba Kindi. Kindi yali mukindiya. Omukyala oyo ye Nabbi naye baamumuwa. Bwe bamumuwa Nabbi n'amutwala naye bw'amutuusa ewaka bwe yeeyambula ku mubiri gwe kwaliko bayad.